nga tweyongerayo olwokuna yes olwa wiiki ejja zigenda kuba ndowooza zigenda kuba 2 webagenda okulonda even love gwemanyi nga Evelyn Lagu ali atya omukyalo we gyali yawona gyali obulwadde bumuluma alina evening with Lagu egenda kuba musical show nalabyeko with all musician friends agenda kubeerawo ku muganzi wa rooftop kakati ng'ayeteekera sheno nalowoozeza nti kyamakulu nyuma yose singa HIV ensonga lwaki maybe yes okusaasaana kw'obulwadde kukyali kungi naye ate n'abayambi b'obutafuna bangi ate then n'abalina abafuna obujjanjabi bangi lwa nsonga nti bwaweebwa omukisa okwogerwako ennyo cancer awareness ebaddewo ndoza wiiki ewedde twalina eya prostate cancer nga bamwe babagamba mugende Mmengo bakukebera olaba oba olina obulwadde bwa prostate cancer kati naye obulwadde buno bwa kidney failure abantu tebafunye mukisa tebannabutegeera ne Lagu bwe yajja yafuna obulwadde obwo twalinga nnyo ku kya musondere ne time etuuka kati nga kusaidi ya Evelyn Lagu time yatuuka nakkiriza nti kati bunamu obupya kati Lagu nadda ku kyabulala nti kati maze okukkiriza nti nze bunnuma naye nyambye nti ate omulala gwe atannabufuna alema okubufuna so interview eno ekigendera kyayisooka kukulaga Lagu byayitamu ab'omutima omunafu togujjayo omukono gwo ab'omutima omunafu oyinza okukulema kwanza nange interview eri ennemye okukola naye nga nze ngenza ogikola embeera gye wamusangamu livawo n'embeera naye bwakunyumiza byayitamu okusobola okuba n'obulamu bw'alina kati like the price y'obulamu gy'alina kati cost y'obulamu bwe ng'ovudde ku ssente naye kyateekamu kizito nnyo okusobola okumaintaininga obulamu bwe dialysis genda kucuma emirundi 2 mu wiiki kati bwakuya process gyayitamu okumufumita omukono okutuuka mu state eyo naye ate ndowooza kyamakulu nnyo lwa nsonga nti osanga abantu bangi babadde nga balina kidney failures naye lwakuba tetubamanyi tetusobola kumanya kibayitamu osanga kiyinza okutuwa naffe omulimu okugendanga ne weekebera maybe buli mwaka n'ogenda ne weekebera oleme kubeera victim wa kidney failure so yensonga kitukoze emboozi eno nga betwetegekera show ya Evelyn Lagu egenda okubeerayo wiiki ejja kale Saba nkolere ebyekisa baliwe mu b'omukisa zemanya osobola okunyamba era abandaba balabe ekitiibwa ky'onoze omulembe gwange gumanye nti wali wamu nange mukama nkusaba kuba nange kusanzi wano mugundi mu bandi ng'oli mu kuyimbira ddala ebyaddala ennaku zino oyimbira ddala nyimbira ddala sebo de rock tanon ngenda kusiza lodge ya Masaka obakubira ddala omuziki omuntu ayinza okugamba even teyekakawo kasente tazagadde bagamba Evelyn teyewummuzaako tawummula ku stage nanti ne bills nazo teziwummula ate nga tejajja kubeera nga mpa buli ssaawa tuka ate ng'olaba olina w'osobola okuzijja ate ne babaayo omuntu nga bwakunyambako olaba nga nange neeyamba naye agamba addamu ku maanyi nagamba at least omuntu gwe nnyamba naye yeeyamba ate ne ba kidney failure yatufunye ku challenges of a kidney failure challenges ezisukira ddala era za ssente buli kintu ekijjanjaba ensigo kya buseere whereby bwe tutuukeyo mu dialysis unit waliwo ne basics zetutayina mu ddwaliro bintu ng'empiso kati empiso nze zibankuba bankuba empiso wano na wano ziba empiso 2 za siringi 6 naye oyinza otuukayo olusi nga tozirina omukono ogufaanana bubi omukono gwa Eve gutiisaamu ekibuuzo bwe tugenda otutandikira Eve omukono ogwo gukubwa empiso mmeka era mirundi emeka bankuba empiso 2 n'okuzijjamu ngendayo mu ddwaliro emirundi 2 buli wiiki ngenda nensulayo olwokusatu ekiro then nensulayo nekusamba ekiro nakola dialysis ya kiro lwakubanga emisana mbanyi n'ebirala ebyokukola ekyuma kya dialysis kyoza nsigo
bw'obanga oli mulwadde wa nsigo bw'onywa ensigo eba tekyasobola kusengejja so buli kyonywa kidda mu mubiri gwo kyova laba oli nalinga nga nzimba okitegedde nga kyenywa kidda mu mubiri naye kati bw'oba ogenda ku dialysis tosobola kuzimba mubiri kati eno yo eri permanent omubiri ogugezze naye nti kyekyuma kye bateekamu kya fistula kyuma kiri mu mubiri basala wano ne bagaziya obusuwaani kubanga bwali kakati bw'ogenda ko kati saawa zino ku kyenda ennyama ebiseewo kati bw'ogenda balina okusala ngenda bafumita kati bufumisi bafumita wano na wano buli ngenda balina okunfumita kati aba nakuba empiso nnene ziruma babafumita nyama babafumita kiki bateekamu byombi babifumita ennyama n'ekyuma mu kino muno mulimu ekirimu kyebafumitamu ne bayingiza kati process eyo erimu okusikamu omusaayi guba gunvaamu ne gudinda mu kyuma era ne gudda munze ne gudda mu kyuma mbeera ku kyuma kumala essaawa 4 naye mukono guno gunabeera ku stand still gulina kubeera wantu wamu sirina gunyenyanyenya kuba bwe ngunyenya empiso ziyinza okubuukamu ate pressure y'omusaayi engeri empiso gye banene guvayo guyinza okugwamu bugu dialysis tewonya bulwadde kuba singa abadde bwonya singa otuuka time nova ku kyuma batebubeezaawo singa nti ffe tuli bakufumita biwanvu nebyokulya byenyini batugaana ebintu bingi amazzi sirina kunywa amazzi nyina okunywa emba nywedde mu lunaku lwonna nyina kunywa 400 milliliters akacupa ka mineral water okalaba ka milliliters 3 kati nyina kunywa 400 milliliters ekyezo olina okunywa akacupa ka lwenzoli kamu ne that is including ne supu n'eddagala ly'emmira amazzi genyina okukozesa olunaku lwonna emmere yonna almost bagiŋŋaana tujjako akawunga n'omuceere kati waliwo ebintu byenjagala okwogerako byensanga mu dialysis unit dialysis unit omwo abalwadde mesigo bajja kubawo by like one evening with Evelyn bambi tubeerayo ng'abasibe tweyamba kati olina kugamba ngenda kukyuma naye siinaamu ssente ng'olina okukwata tekuzizo nawe n'omuwa kate nga nawe oli mulwadde oba n'amala ekyuma nagamba sirina transport navudde mu bende kyenva nkubira gavumenti omulanga etuyambe eteeke dialysis units at least buli district level mwegale tuzirina ziri wano mu town eziri eyo mu byalo kati ng'embalala za bbeeyi dialysis unit ya mitwalo 35 buli session sije emitwalo 6 era mama narese bazensasuliranga wali nakasero kubanga it's a private hospital no I know olimba lupya actually yangamba nakuzina yimba gospel so omugaso gw'emboozi eyo wakati mu kwesiwaza okw'amaanyi naddala ku bantu nga otyamu ebiwundu niwala ebintu byolina okukola omanyi wosala okugenda mu magye katotandika okukkiriza nti osobola n'okulinnya ku mulambo okuba omulabi kituufu so wakati omugaso gw'emboozi eno twekuumira nnyo mu kizikiza so ndowooza omanyi Katonda engeri gyakolamu ebintu bye eyennyamiza nti Evelyn amala kulwala kati netubikula amazimanya n'obulwadde bwa kidney failure gyebuli ate emboozi yali mpanvu akyo osogikira ku kyano yange ate nga bazze babyogerako ku kyeyo abaana babajjamu ensigo nga mpulira ng'ebyo kati eyo ovudde nayo ajja kugamba nti n'abaana abato ow'emyezi 2 kisoboka gamuleeta nga alina kidney failure kakati problemu yakyo eriemu nti teriiyo nti wamala kukola bwoti n'ofuna bwoti so kakati olunaku olwokuna ensonga lwaki maybe wandize ku muganzi wazze okuwagira Evelyn ekisooka kugatta ddoboozi ya Evelyn ku ddoboozi lye gatta ddoboozi yo ku ya Evelyn ddoboozi ly'abantu kidney failure abantu bangi ababonaabona akunyumiriza nti kakati mu districts ezeewala oli alina kuva eri ajje e Kampala kati wabanga alina okulinnya emmotoka emirundi 2 mu wiiki atajje asasule expense ey'okumuteekako ekyuma balongoosa omusaayi gwe ate alinnyaddde obulamu buba bwonoonekedde ddala abazungu bo kye batusingako nti oli asobola n'okwaffordinga n'afuna ekyuma n'akiteeka mu nnyumba ye yeewayalinga ne yeeteekako nekitongoosa omusaayi n'agenda kati wano ffe tetukisobola so on Thursday ndowooza nsonga nkulu nnyo lwaki olina okugenda okwagira Eve so mugende ku muganzi lwazza okuyingira ssente meka
sembinja mujazi bakugamba ku Monday ne mugende mu muwagire kale wala bazali olunaku olwaleero olina bayagatumira katumira bwana of course nga bulijjo abeera mukama wange wa Speed Express Tours and Travels omwami Albert Kafayo n'abakozi bonna aba Speed Express Tours and Travels mwena abali e Dubai abali e Uganda abali e Rwanda mpozi ne mu Abu Dhabi mukama wange wa Tiger owa Rest Coffee Academy nga joli e Dubai joli mu Abu Dhabi na wano e Uganda najja na nkumbi kutumiddeko nnyo ngenda kutumirako omwami Calvin Kayanja Migrant Care Services sebo neyanza nnyo support gyompadde mu mulimu guno pozate okusembyayo omwami omuyika owa Sula Motors ango Sula ogambo tibane naye nkutumiddeko n'abaana bali kusula Motors batumiddeko kale kakati